tusooke n'anoonya agenda okunoonya capital we tugende mu kuinvestinga nabagamba nkiddamu leero buli kintu kyonna ky'oteekateeka okukola teweetaaga musamize kuwa mukisa era oyinza n'obuteetaaga bagaba mikisa sente zisuule mu bajjajja empewo zizifuweko era oyinza n'obuteetaaga muntu kubuleesingira bizinensi ebintu biri ebi bibiri bw'obanga ekintu ky'ogenda okussaamu ssente okimanyidde ddala obwetaavu bwakyo bwakuteebereza ssente ezo ziteeka awalala oba zisigaze oba zirye okuteebereza kutya bintu bingi nnyo omuntu byakola nga mu butuufu akatale kaabyo kubanga nabagamba tulina obutale bubiri tulina akatale ke bayita ngenda kyogera mu luzungu ojja kunyambako kiba kisobola okudda mu Luganda tulina ebika by'obutale bibiri tulina kye tuyita create market nga akatale ako gw'okakola notandikawo akatale nga tekabaddeewo akatale ntegeeza obwetaavu bw'ekyo ekintu tebubaddeewo naye gwe obusindika mu bantu tebadde akinoonya gwe n'okikola n'okikiriza muno ga bajja kyagala kankibawe akatale akokubiri ke tuyita demand market demand market ke katale akayina obwetaavu nga weebuli nenga ekintu tekiriiwo n'ogamba waliwo akyetaaga kankikole nkiteekeyo bwe butale obu tewali kakusatu kakati sooka weebuuze sente zino zennoonya mu 2024 zigenda mu katale kyakatuufu ngenda mu create market oba ngenda mu demand market sente bwe ziba zigenda mu create market ekintu tekibaddeewo okikoze okibasindikamu kirina emikisa ebiri ku buli 100 akatalo kizira omwana abadde alye omwana abadde amanyidde ensujju n'obuugi bw'oyagala omuwe mukene bw'oba omutandisa mukene totandikira ku kiro osooka tugiiko olabe response ye omwana agenda ku respondinga atya bw'omala okumanya nti amwagadde ebirungo ogenda oyongeramu mpola paka ng'omwana akoze eki tubize mu katale akatale aka create market tetulina kayingira na magulu abiri eyo tusaayo kumu lwansonga nti bye tuteekayo tebadde abyagala ogenda weegendereza onfuna omanyi lwaki TikTok yakuba nnyo yasanga akatale akasaba TikTok teyayingirira yasanga demand market yagenda mu demand market nti abantu bayina nze nakizuula luvannyuma nti abantu out of 100 ebiseera ebisinga abantu 99 ku buli 100 baagala olabibwa baagala okwemulisa baagala olabibwa ennaku zino n'omuzeeyi ayina TikTok agenda ateekayo bwati video n'akola ati mundaba najjayo eyo video ya busekonda 10 n'agikasukayo n'agenda n'akyusa ne viewership n'ateekako public n'atasaako only friends kitegeeza nti abantu baga so TikTok lwaki epushinze nnyo nti yagenda mu demand market kati bw'oba ogenda mu create market capital wo muteekeyo ng'okimanyi nti ebiri eri byokya lwansonga teri abinoonya oteekayo gezesa nze era ntera nnyo okugamba abantu nti bw'oba oyingirira akatale aka create market investment bw'ebeera ya miliyoni 10 soosa ayaago 2 lwansonga akatale sigiri eriyo nkambwe era abantu abagenda mu create market ebeerayo chance 2 agenzeeyo yenna okudda n'obutadda agenda oloseero adda pressure zimukubye kaakati ombuuzizza ekibuuzo nti omuntu yalitaddewa capital we gwagenda okufuna mu 2024 twemalire nnyo mu kugenda mu demand market okusinga create market onfunye wogenda okukolera awo woyagala mu area eyo ndi Kyannamukaaka soko onoonye n'Ekyannamukaaka eno kiki batalina nga bakinoonya naye ng'oluusi bayita mbugubi ogenda okijja e Kampala oba mu areas eno shonja kusaba papa agizanye emirundi gyonna gy'anaaba ayagadde ne bw'anaaba ayagala 10 abantu kino bakyetaaga ngenda kubaako ebyokulabira ku bwana batte bisatu byenkuwa wali badde osasudde nno ssente naye kankubi abwereere
buli muwala gwogenda okusanga e Kampala ogenda musangako ebintu bisatu bebiriwo ebyo ogenda musanga ng'akoze enjala ogenda musanga ng'akoze make-up ogenda musanga ng'alina enviiri onfuna eyo create over demand market olwedde akatale weekali kati omuntu yenna agenda ogenda mu 2024 ng'ogenda kukola enjala ennungi okola abantu make-up omulungi okola abakyala enviiri ennungi eyo demand market ogenda kubeera successful kubanga omanya nti nno buli anatambula ku street yeetaaga enviiri yeetaaga okusiiga enjala yeetaaga okukola ka make-up gwe buli lwobanga capital oyagala muteeka mu create market beera mweteefuteefu okuba nti abantu abo bonna ogenda kusooka bagezesezaako bintu byo kubanga ekintu teribadde akyagala ze ziri miliyoni 2 osooka oziteekeyo bazikobojjoleke 15 sigazeemu 5 ekyo kijja beera gy'oli ogamba nti oba nzirayo oba ze balidde zimala kambi esonyiwe naye nga mu nsi mwe tuli mu economy mwe tuli kati ngenda kwawula abantu abali mu developed economies bebayita ababedde abali mu nsi embedde kati abantu abali mu nsi embedde bw'oba ogenda mu create market nkuwagira eyo yiwaya 100%. Omanyi lwaki? Buli lwobeera mu economy nga demand market ejjudde era abantu kibakalubirira nnyo okutandika mu businesses mu nsi ezikuze nnyo kikaluba. Omanyi lwaki? Because almost buli kintu kyolowoozaako okukola okisanga nga weekiri. Kaakati mu nsi ezikuze create market ate yeesingamu essente. Mu nsi ezikyakula nga Uganda demand market yeesingamu ssente nti ebintu olwedde abantu bye banoonya nga babyagala bitera okuleeta ssente amangu okusinga ebintu bye badde tebanoonya era bye bataagala. Kyova olaba nti downtown abaana abali mu t-shirt, abaana abali mu masaati, abaana abali mu ngata, abaana abali mu akasente bakakola lwansonga nti akatale ebintu ebyo akatale kasaba onfuna. Naye omuntu akwata ssente n'aziteeka mu kintu tali sure oba kinazza oba tekizze. Kakati ensobi etera okukolebwa wano yeeno saagala bagikole 2024. Buli lw'okwata ssente n'oziteeka mu create market n'oteekayo essaala nnene ng'olowooza ebintu binaakyuka. Era ntera nnyo okugamba abantu, ntera nnyo okulya abantu Katonda bizinensi yange agiwa omukisa. Omutonzi ono lijja kuterera inshallah. Nasalawo nze omuntu Katonda namujja mu nsonga entono ne mmuleka mu nnene. Entono nazimujjamu ozeemalire ezo zo nagamba engeri gye yantonda mu kifaananyi kye kankozesa ekifaananyi kye malewo ensonga entono muleke mu nnene. Olimbana yaga nti obuntu butono obwetuusangako obwo obutonotono obwo okugeza bizinensi eno teyeetaaga nnyo kusabira. Kyeyeetaaga ennyo okimanyi ye strategy. Kuteekateeka strategy kyekintu kyokola okwawukanako okwo n'omuntu omulala eyali badde akoze gadibenga lye oba n'akola bukozi nga ali ku probability kinaakola oba tekiikole kangende ngezese. Kati omuntu ali strategic ye muntu akola ekintu ng'ali intentional nti kino kyenkoze mu myaka 2 kigenda kuleeta kino. Era nsobola n'okuwa ebyokulabirako nga 2 oba 3. Mu kulunda tusobola okuba nga abantu nga 8 ffenna tulunda. Ali strategic ye muntu atandika omudaala ogutunda byalunda oyo abeera strategic. Nonde enkoko zange nonde embizi zange nabiki oba nina olusuku lwange webale nnyo ntema mu lusuku nendeba ku mudaala oyo abeera strategic. Omuntu ali strategic ye muntu alima byalimye n'asooka n'anoonya gye binaalaga nti ngenda kutwala micungwa n'anansi naye mbitwala Dubai n'abirima nga bwakola ku pepa waka nti we binaatuukira okuvaamu olwedde ababitwala yatandika dde obbakolako. Ontegedde eyo gye bayita strategy. Kati atalina strategy ye muntu alima n'alinda n'agamba enanansi zino we zinaaviirayo mu Gwokusatu akatale kajja kuba kakubye. Kati awo bwe tugiranga enanansi ya 2 n'atandika okunoonya awakabeeyi naye nga wateekamu miliyoni ago 4. N'alima ennyaanya
ng'abaze bubazi nti abazirimye batono agenda okutuuka enakasero ng'emmotoka ezigenda okutikkula eziriko boxi z'ennyaanya ziri emmotoka eri mwezi ayagala tikkula mwenda ne bamugajja kuba wa 3 ku makya tukusooka baasooseewo box gye yabalidde ku mitwalo 10 n'egi nga yeegi yebi kati ali strategic ye muntu azirima n'abeera ne factory ya tomato sauce n'atakoma kubeera na factory ya tomato sauce n'anoonya ne tomato sauce gy'anaalaga tukyayogera mu kilaasi y'ababede era nkyali wansi anti okutegeka tekuliiko mu bede n'atali essente zino ziraba mu butono bwazo ekizifuula entono ntegeka yaazo kyoyagala okunga teriyo omusomesa wa primary afuna mitwalo 3 akusinga kuba bulungi bangi gyebali kati enjawulo gy'alina naawe ogimanyi ntegeka ye yeteeseteesa atya emirimu gy'engeri gyagitegekamu yeyawukana neyo era omuntu ategeka obubi kimwanguyira nnyo okulowooza nti abalala babba osanga oli ng'aganze kale sente zo nzifuna naye Idris akugamba nti bw'asangayo ali mu mawulire ng'ali bulungi omusinga alina byakola ebitali alina byayisaayo omusajja tali yekka either alonda linga mmani oba alina kyakola ne tosobola kubanga ezo sente mawulire teziriimu essente mu buli kintu kyonna kye tukola mweziri nze era kyovula abantu abatera okujja oli n'akubuuza naga Chris omuntu yalikoze ekyokufuna sente buli kintu kyonna kyogenda okukola mweziri kekibanga kigwa mu butale buli obubiri ng'otegedde nti ndi mu restaurant mu location mwendi ndi mu kusavinga ki ndi mu demand market oba ndi mu create kati omuntu ali mu create ye muntu agenda ku Nasa Road ng'akimanyi buli kizimbe kirika afumba akatogo n'agamba engeri gye kiri nti Nasa Road erika ab'obutogo bangi nze kankyuseemu ndeetewo ko fast foods buchipusi n'otugi n'ebirala nkole enjawulo ku bali kye babadde bakola oba onfuna kakati omuntu atateekateeka ye muntu agendera ddala mu katale n'akola ekyo kyennyini kyasanzeemu kifaanana nga bwe kyatunula oluusi ne kapito yennyini nga gwalina ng'oli gwalina kakati gw'oteekateeka kuŋŋamba ki nga okoze ebintu banno bennyini bye bakoze naye ng'olowooza nti biyinza okubeera n'enjawulo n'ey'abandi kyetwogera kuba oli ayinza ogaa nti naye kyetwogera nti batte ngenze n'entunula emakindye waliwo abaana ba capati naye oli akuba bukubi ŋŋano n'akanda capati zenaga nti nze capati yange kanteekemu akatungulu oba kankubiremu eggi oli ali awulire nga katesiti kano si keekali abaana abakola capati njagala babuuza lwaki mukola za rawundi zokka bwe kyali bwe kiri tuli ku bayibuli tuli ku bayibuli tulina kubyaki kalawundi lwaki kolayo ke ya triangle gwe kandi nja koleyo wano ka square so ekibuuzo ekyo ndowooza simanyi oba nkuzeemu bulungi ozizeemu bulungi but 2024 njagala abantu abanyumire era mmanyi 2025 gugenda kuba n'omwaka mulungi it's going to be a beautiful year because abantu tubatandise bulungi ne tubateekateeka ne tubagamba nti create market demand market zuula buzuuzi sente oyagala zissa mu katale ki naye nkugambye bw'oba oli Uganda tutambulire mu demand market bw'obeera mu nsi ezikuze tugende mu create market because mu nsi ezikuze abantu banoonya ebintu ebitali bya bulijjo okwawukana ne ku ebyo bye balaba naye wano ewaffe tukyali ku bintu ebiri mu kwegamba ebiri mu every household abantu bye banoonya ate munagamba nti nno ki bwetyo tutambudde bwetyo olunaku olwaleero twogedde ebintu bingi naye kisaana okuwaayo obudde tusaayo obudde ku lunaku lw'omugandaalo lino owulirize ebintu bino byonna mpola mpola you can even get a piece of paper ne pen n'onootingamu ggwe byolaba nti bigenda kuyamba n'okusinga mu ntambuzaayo ey'emirimu n'embulamu bwo obwa bulijjo self assessment tuula wansi nga tonnalya nyama
ku 23 oba 25 bennaku endala zonna osooka okuba ettooki mu ntambuzaayo ey'ebintu obulamu bukugondere. Abantu bano lwaki tetubaagaliza Christmas? Entanda yange ya 2020 eri abalungi bange egenda kubeera nti mu mirimu gyonna gye bagenda okuba nga bakola bakimanye nti amagoba agali generated agagenda okuvamu ebyo ebintu bye bagenda okukola tegagenda kukuza mirimo gyabwe era tegijja kugaziwa lw'amagoba naye ekigenda okugaziya emirimo gyabwe kwe kuteekateeka businesses zaabwe oba emirimo gyabwe ne giba nga gyanguyirwa abantu abali ebbali abalina essente okuteekamu. Era 2024 entanda yange endala buli muntu yenna agenda okugenda mu layini ya banka ng'anoonya ssente ez'okwewola tukyuseemu banka zitunoonye mu kifo kyaffe zinoonya. Weeteeketeeke banka ekunoonya. Buli lw'onaaba ng'oginoonya emixture 99 ku buli 100 egenda tutwala ebintu byo. Kino kyo nkiddamu. Bw'onaaba nga gw'oginoonya emixture 99 ku buli 100 ejja tutwala ebibyo lwa nsonga. Ako ke kabonero akalaga nti bw'oba obanoonya tonnatuuka era tosaanidde kuwolebwa. Omuntu asaanidde okuwolebwa banka yeyina omunoonya. Manerenda ya munoonya, mikwano gye gimunoonya. Era gwe okimanyi nti olinayo mikwano gye gikubira njiga batte nyinawo ke miliyoni zange 7 nenziteeke mu ki. Oba ng'olina byokola ebitambula naga kanjira nzikuwa ogira okola ebyo ne ku Monday ka meeting nabadde nakaako ng'oli akuwa ssente oyongeremu nga gwogaana noga nedda ezo ssente naga tompa 7 mpa ya 3 anogira ogasigaza naga ntanti anabwe ganasigala ku account okimanyi inflation egalya egakuba muga nedda